yali omubaka wa Parliament ow'ekitundu kya Butambala era omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi ne bannabalala 21 bakomezeddwawo mu kkooti enkulu ewozesa emisango egy'abakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division ewandegeya okuwulira ensala yaayo ku by'okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kwe bateekayo. Bano bali ku musango gwa butujju nga kigambibwa nti balumba poliisi y'ekibibi ne polling station ey'e Butambala ku lunaku olw'okulonda n'okubala akalulu ka bonna okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka guno, ng'era ebikolwa bino kigambibwa okuba nti byafiiramu abantu 7 saako n'okwonoonebwa kw'ebintu eby'enjawulo. Ensala ya kkooti eweereddwa yakolebwa omulamuzi Susan Okalani wabula ng'esomeddwa omuwandiisi wa kkooti eno era omulamuzi Harriet Hatanga ng'ebaddeko emikko 72 egijjudde. Omulamuzi nga tannawansala ya kkooti asoose kuyita mu bujulizi obwaleeteddwa enjuyi zombi mu kusaba kuno okw'okweyimirirwa era ng'omulamuzi alaze ng'ebyaleetebwa abavunaanwa eby'enjawulo bwe byamatizza kkooti okuli ekiwandiiko eky'ebitundu gye bava n'abantu be baleeta okubeeyimirira. Omulamuzi era ategeezezza ng'oludda oluwaabi bwe lwalemererwa okukakasa kkooti nti abavunaanwa bayinza okutataaganya okunoonyereza kwa poliisi n'okutiisatiisa abajulizi singa babeera bayimbuddwa. Bw'atyo omulamuzi asinzidde wano n'akkiriza okusaba kw'abavunaanwa okw'okweyimirirwa wakati mu kussaawo obukwakkulizo. Obumu ku bukwakkulizo obuleeteddwa kuliko ekya Muwanga Kivumbi okusasula akakalu ka nsimbi obukadde 10 ez'obuliwo, ate abalala bwe baweereddwa beyiro baalagiddwa okusasula akakalu ka nsimbi akakadde kalamba za buliwo, ng'ababeeyimiridde balagiddwa okussa emikono ku kakalu ka bukadde 5 buli omu ezitali za buliwo. Each of the remaining applicants shall execute a cash bond of Uganda shillings 1 million. For Mr. Kivumbi, 10 million shillings, and the rest 1 million shillings. For each surety, you shall execute a non-cash bond. Non-cash means you do not pay, but you're just committing yourself in writing. A non-cash bond of Uganda shillings, 5 million shillings only. Applicants who own passports must deposit their valid passports and all travel documents with the Deputy Registrar, International Crimes Division. The applicants are prohibited from traveling outside Uganda without prior permission of the court. Bano kkooti ebakugidde okufuluma eggwanga nga tebasoose kufuna lukusa lwayo so nga baggiddwako paasipoota zaabwe, kuno nga kugasa okulagirwa okweyanjulanga mu kkooti buli lwakutaano olusembayo mu mwezi so nga abali mu kkooti y'e Butambala balagiddwa okusigala nga beeyanjulayo buli kiseera ekibeera kibaweereddwa kkooti eyo. Omulamuzi ayongeddeko nti singa oludda oluwaabi lulemererwa okubasindika mu kkooti enkulu okutandika okuwulira omusango ogubavunaanibwa mu bbanga lya mwaka gumu okuva lwawadde ensala eno, abawawaabirwa baddembe okudda mu kkooti eno ne beekubira enduulu kkooti n'ebaako ebiragiro ebijja byekola n'okubagondezaamuko ku bukwakkulizo obubaweereddwa. Ensala ya kkooti eno ekyamudde bannabutambala ab'emikwano n'abawagizi ba Muwanga Kivumbi era wano bayimbyemu ennyimba z'ekibiina kyabwe wakati mu kujaganya. Twogeddeko n'abamu ku bazze ku kkooti okuli abaali ababaka ba Paalamenti ewedde, bannabyabufuzi n'abooluganda nga basanyufu era ne basaba kkooti endala zonna okufuna ekyokuyiga okuva ku kkooti eno. Kama Katonda tumwebazizza olw'okutugondeza ensonga eno newankubadde nga wasigaddeyo abaana baffe naye tulina essuubi nti nabo bajja kuvaayo. Ekitiibwa Honorable Mwanga Kivumbi ateereddwa afunye beyiro yesokwade singa okututta kubanga olw'ensonga alina emirimu gye ng'omuntu. Amulaba embeera y'ekkomera si nnungi era buntu bwaba bavuddeyo ajja kufuna beyiro adde nga mu kkooti awoze emisango gye gikole ekigiggwe. Abadde omutono ng'ejje n'ogejja era Mukama akoze maanyi, Mukama w'amaanyi, Mukama tuzadde n'awulira bigamaliyo n'akoze bigamaliyo annyambye kojjanga okulaba nti ateebwa. Nti Mukama waffe Deputy President waffe bamuwadde bbeeru bakkiriza okweyimirirwa. Era bannaffe 6 abakyalaalidde tumanyi nti nga 13 olaba guno gwe gubadde gusinga obunene. Tugenda kunoonya ababeeyimirira kubanga be babaddeko ensonga
abali substantial tuberenga nabo tubajja mu nkomyo. Za kooti olukukkiriza nti okukkiriza mu ssemateeka nti omuntu yenna abeera innocent until proved guilty era bail bimu constitutional mandate oba bimu obwakatirwa bwe tulina okuyita mu mateeka obuweebwa omuntu ddembe lya muntu okubeera nga yeeyimirirwa. Leero twebaza Katonda nti at least kooti etuwadde essuubi nti eno kooti y'abantu kubanga ssemateeka ali very clear nti kooti zinaabanga z'abantu zinaasalanga ensonga era beiru enaabanga mandatory koyo alina ebisaanyizo ebifuna beiru. So twebaza Katonda nti Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma nga tuvuddeyo eyo amyuka ssaabawolereza wa gavumenti